Oluvannyuma lw'omuwendo gw'abantu abafa nga bali ku mirimu okweyongera, Minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu n'abavubuka Nakiwala Kiyinji avuddeyo n'atongoza obutabo obw'enjawulo obwogera ku nsonga eno. Procedure for prevention and control of COVID-19 in the agricultural sector, the occupational safety and health guidelines for office work environment, that comprised gas cylinder safety guidelines at workplaces. Ng'ayogerako eri bannamawulire ku Media Center awadde omuwendo gw'abantu abafa buli mwaka nga bali ku mirimu. Kakaaga mu bisatu be bafa olw'okubeera obubenje obubatuukako mu mbeera y'emirimu oba nga buvudde ku ngeri gye basangibwamu ku mirimu gyabwe n'ebyo bye bakola. Era nga kitegeeka nti nno obukadde 2,300,000 bw'abantu be bafa buli mwaka, era nga abantu 317 miliyoni z'abantu 317 ze accident ezibeerawo buli mwaka. Nakiwala agamba nti obutabo obw'enjawulo butongozeddwa okusobola okutereeza embeera z'abakozi ku mirimu wamu n'okutangira okusaasaanya kw'ekirwadde ki COVID-19 n'obubenje nga bw'annyonnyola. Prevent and minimize the occurrence of avoidable accidents. All workers should understand occupational safety and health. We know very well and we appreciate the government of Uganda for putting in place the relevant laws and policies, and we here support the guidelines that have been brought to them. Olwayo twagala okuteeka amaanyi n'okutuukiza abakozesa bonna nti nno emirimu gye gikolebwa ne industries oba n'amakolero bisaana beesigamizibwe nnyo okuteeka amateeka nga ekirwadde kino kirumye mawugwe mu nkola okusobola okutaakiriza abo abanaafuna obulwadde buno nga babujja mu mbeera mwe bakolera. Ono agamba nti buli nga 28 ogwokuna Uganda yeegatta ku nsi yonna okukuza olunaku luno nga bw'annyonnyola. Every year on 28 April, we join the rest of the world to commemorate the World Day for Safety and Health at Work. This day is an opportunity to raise awareness and also focus on our national attention on the magnitude of the occupational safety and health problem and how to create a safe and healthy culture. Ku nsonga ya COVID-19 agamba nti ebitongole bingi bifunye okusoomoozebwa n'ebimu ne biggalawo omuli n'amasomero. It also led to closure of businesses, restrictions on mobility and air travel, lockdowns, school closures and impacts on global supply chains. The measures put in place to contain the spread of the virus have also resulted in other risks to occupational safety and health. For example, we have witnessed shifts in new forms of working arrangements such as teleworking or working from home. Ekirwadde kya COVID-19 kyabalukawo mu mwaka oguwedde ng'era kyaviirako omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okulangirira omuggalo nga 21 omwezi ogwokusatu nga n'okutuusa kati ebintu ebimu bikyali ku muggalo. Maria Dana Namiro, STV Select EY'ENJAWULO.